Mu lukiiko olwatudde ku Boma Ground Fortportal olwetabiddwamu ababaka b'omukulembeze w'eggwanga okuva mu disitulikiti 10 ezikola ekitundu kya Rwenzori kyasaliddwawo nti abakozi ab'enkizo basigale mu bifo gye bakolera n'abavuzi ba bodaboda abakyaweeka abantu bakikomye. Mu kitundu kino ebikolwa ebikontana n'ebiragiro ku kwerinda COVID-19 bibadde byeyongedde. Ekintu tukikora okwetantara oburwire obwabukwa buli muni bwita abantu bingi nabwo ekyo we are not harassing anyone. We are doing this to protect our country from this dangerous pandemic. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Rwenzori Lamek Kigozi ategeezezza nga ebitambuliiso ebipya ebigenda okufulumizibwa byakubaako n'ebifaananyi byabo bye binaaweebwa. We have decided for anybody to be given a permit, it should bear a photo. Babasuubuza abakolera mu kibuga kya Fortportal bawanjagidde akakiiko kabakkirize bakole kubanga bangi ku bo bagoberera amateeka agassibwawo okulwanyisa ekirwadde ki COVID-19. Tukole ntutaha nukomuka tuwe controlling tutaha nturubata hanyuma tukutaha ntujura mwengoyi ntuziteeka mu mogero noyoga ne sabuni. Ate Nakawa RCC Anderson Burora asabye abo bonna abafunye empapula ezibakkiriza okutambula okusigala nga bagondera amateeka ga curfew. Saweemu buli motoka erina okubanga eri waka, buli muntu alina okubanga ali waka. Sekyo bw'oba olina sitiika past curfew time tugenda kupaakinga mpaka ng'obudde bukedde olyoka ogende ku mulimu. Ono agamba nti bakoze ekimala okusomesa ku bizinesi ezinakkirizibwa okusigala nga zikola era naawe okulabula eri ezo ezaaganibwa wabula nga zikyakola. Omuntu yenna aggulawo ebbaala mu kitundu kyo n'omuleka n'ekola manya obulwadde n'ebizibu obyereetedde. So tusaba abantu ba bulijjo mutuyambe eyo mwe muba mukola omulimu gw'okukola obwa poliisi. Omuggalo gw'omulundi guno gwalangirwa oluvannyuma lw'ekirwadde ki COVID-19 okwongera okuwanika amatanga.